essaza lino olwaleero lye tuliko mu kitundu kyalyo ekisooka baliyita Busujju. Soko subscribinge nkubuulira ebyafaayo bya Busujju, olakinge, okomentinge, osharingeko ne banaffe baweereze ate nabo mwattu babeeko bye basoma oba bye bongera okumanya n'okuyiga wano ku mukutu gwaffe guno. Mwebale nnyo abasharinga oba abagabanako ne bannaffe ku mukutu gwaffe guno. Mwebale nnyo bambi, mbebaza butaliko mpera kugenda nakwebaza. Ate ndasiima kiwe n'ekironde tajjukira. Kale mukwano gwange bagwe mundi gwo gusokere ddala okulaba wano, soko subscribinge, olikinge, okomentinge, tweyongereyo. Essaza lino lyentandise nalyo balita Busujju, ebyafaayo bye bya Busujju mu kitundu kino ekisooka. Yina bateekedde essaza lino Busujju. Essaza Busujju lyessaza Kabaka Kintu lye yasinga okwagala era mwe yakuba n'ekibuga ky'Ennono kiri kumpi ne Magonga. Ekyo nno kye yasinga ennyo okwesiga n'okwagala era n'okugambibwa n'okubula mwe yabulira kubanga Kintu teyafa. Kintu teyafa yabula bubuzi. Essaza ddungi, bagamba nti ddungi nnyo. Busujju walungi, Busujju walungi naye okuva ku Kabaka Kimera lyalibwanga omutaka ayitibwa Kajubi ow'enseenene. Era baaliryanga, ab'enseenene baaliryanga mu mpalo nga ery'obutaka baalirya nga Kajubi ono ow'enseenene. Ye Kabaka Mutebi Kajubi yamugobamu olwo n'alyoka aliwa ab'olugave. Kale n'ab'olugave ne balirya bwe batyo okubanga ery'obutaka kubanga baafunamu ekitiibwa olw'okukuuma abaana ba Kabaka bonna abalangira. Jjukira bulungi nti nno ow'olugave oyo ayitibwa Kasujju yavunaanyizibwa kukuuma abalangira. Twakirabako ko wano lumu. Kati ab'olugave bwe batyo baafuna ekitiibwa. Kabaka Mutebi oli ow'Ekkongojje ow'olubereberye bwe yagobamu ab'enseenene n'awa ab'olugave okulirya oba okulibeera nga be balivunaanyizibwako. N'ekitiibwa kya Kasujju kyali kinene nnyo bya kitalo, ate kyatandikira ku mulembe gwa Kabaka oyo Mutebi. Kyali kitiibwa kinene nnyo era kyamaanyi ddala kubanga Kasujju yalabika nga asingira ddala amasaza gonna ekitiibwa, oba Busujju yasinga amasaza gonna ekitiibwa. Era bwe kityo kiryava libeera nga essaza lino lyafuna n'olugero olugamba nti yadde Obusujju abukira obutambala kubanga mu kiseera eky'eddenyo abalangira n'abambejja buli kigambo kyabwe bakirowoolezanga mu maaso ga Kasujju, ate olwo nno ye n'alyoka aleeta ebigambo byonna ebyo ebyabwe mu maaso ga Katikkiro oba awali Kabaka yennyini n'alyoka abyanja nga bwe baabimugambanga oba bwe baabimumuunyangamu ebigambo ebyo. Kale era n'ebyalo byabwe byabeeranga nnyo mu masaza amalala era ebyalo ebyo byatwalibwanga Kasujju. N'olwekyo Kasujju kyeyava abeera nga alina ekitiibwa kinene ate n'essaza lye nga lya kitiibwa. Kale Kasujju yagaggawala nnyo okusinga ku baami abalala edda. Mu Busujju mulimu ebitundu ebyogerwako bibiri ebigejjeramu ente ne zinyirira ne zirabika bulungi, ekitundu ekiyitibwa Bujjubi. Ne mu kitundu ekyo mulimu ensozi ennungi. Waliwo Nkazebukuku n'Eggulwe pozi n'emaanyi ate butuufu eno tewagwangayo nnyo njala nga mubalamu nnyo emmere era n'ente zaamu nga zibaamu nga ziwangalako nga tezitera kufa oba tezitera kulumbibwa ndwadde ziviirako kufa kubanga kigambibwa nti Busujju temwabangamu kulwadde nga amakebe. Mugamanyi bulungi amakebe temwabeerangamu ndwadde za bisolo ziyinza kutta tirimbula nte. Kale mu kiseera ekyo ekyaleero twagala okulaba nti Busujju ssaza erimanyiddwa olw'ebyo. Era ekirala ekyolina okumanya
ekitundu ekimanyiddwa nga Kyawangabo ne Kiyonga kitundu ekyalabikira ddala obulungi ennyo ekyalabikiranga ddala obulungi ennyo era nga kigazi bulungi kyalaalavu kibambaavu ng'ente namwe zigejjeramu kubanga mwabangamu olubugumubugumu kuva dda liri nga mubaamu olubugumubugumu naye essaza lino Busujju teryayagalwanga nnyo bantu bakopi baalikyawa nnyo baalikyawa nnyo era kigambibwa nti mu biro ebyedda Busujju abantu baalema okwala tebaabeerangamu bangi kyekyaligana okubeeramu abantu abangi mwabangamu n'ekirala ekimanyiddwa mulimu emigga eminene nga Kitenga ne Kasa emigga egyo nagyo mwegiri mu Busujju oyinza okuginoonyaako ate ekitundu kitwayogeddeko kiri Kyawangabo baakiweekula oba baakisalako ne kiweebwa ate ekitundu ekyebuweekula olwo nno ne bawa n'ekitunzi ekitundu mu mwaka gwali gwa 1917 baakitemako ne bakiwa ekitundu ne bakiwa eri musaza ly'ebuweekula ekirala ne bakiwa musaza erya kitunzi Egomba mu April oba April owa 1917 byebyo bye nasobodde okwandaaza ebyafuniddwako naye bwe naafuna ekitundu ekyokubiri nakyo nja kujja nkibawe byafaayo ebikwata kusaza lino erya Busujju. Busujju alifuga mumanyi ye Kasujju Busujju aliramula ye Kasujju. Embuga enkulu eri Mwera yewali embuga enkulu ey'essaza Busujju. Kasujju yalamula essaza ly'e Busujju. Embuga enkulu eri luddawa Mwera. Mwebale kutugoberera ate mwebale nnyo okugabanako ne bannaffe ku misomo gino gendera ddala mu maaso n'okukola kino saba Mukama Katonda akibabalire namwe abatuwaayoko ku ssente zitambuze bino kubanga buno buweereza oli akubira munnange n'asiima n'akwebaza musomesa webale kusomesa ggwanga nywamu akatunda data bintu ng'ebyo bannange abantu nga bano batuwa amaanyi batuzaamu amaanyi kubanga okusiima si kwa bonna si buli muntu nti nno okola ekirungi asiima tutabamu banyiiga bunyiizi naye obukungu obusungu tebukkutibwa kubanga namunkanga eyabukkuta olubuto kabanika bannange kamberekereze soogera ate binaayitira mubeere bulungi naye nga ndi ku 078 599 343 078 lyebweru eggwanga teekako +256 781 599 343 tutambuze tuwagire ebyaffe tutambulire wamu n'ebitabo webiri olulasanga efumbekero ly'ebisoko Bassekabaka b'ensi muwawa olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri Bassekabaka b'ensi muwawa byebyo olulasanga ekya 10,000 biri ebitabo ebirala byenjogeddeko bya 3,000 bigule oteke waka abaana basome abagenyi basome buli omu asome senga kojja taata mama bonna basome tusome nnyo ebitabo tunoonyereze nnyo tumanye nnyo ebyaffe kubanga bitukwatako kitukakatako okumanya ebyaffe bassebo ne bannyabo kitukakatako okubimanya n'okubitegeera tubitegeeze n'abaana kale mubeere bulungi atunaddamu.